Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxud. Gino webale kuba nti otambula naffe ssaawa zino, webale kuba nti osubscribinga kweno kyalo nituba nti ofuna ebyakagwawo. Webale kuba nti every time obeera nga otuchekingako anofuna ebitamala. Now waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa family ya Bobi Wine kugatta n'omukyala amanyikiddwa nga Full-Figure. Era nga Full-Figure olunaku lwa leero, olunaku lwabadde lwajjo yavuddeyo n'ayogera byonna bye yayogedde. Olunaku lwa leero omukyala amanyikiddwa nga Babi Itungo Kyagulanyi, mukyala Bobi Wine avuddeyo n'aba nti amuddamu n'okuba nti amwanukula. Full-Figure yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine y'omu ku basajja abakyasinze okuba nti bakopi mu Uganda n'okuba nti tagabira ddala alina omusota mu nsawo. Mbono kyali tavaako yadde ekikumi y'ensonga lwaki abantu abasinga bamuvaako. Then olunaku lwa leero Babi Itungo Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine avuddeyo n'aba nti ayanukula omukyalo n'amanyikiddwa nga Full-Figure. Babi agamba nti Full-Figure ebbanga lyokoledde sente n'okuba nti ebbanga lyoze nga otambuza emirimu gyo mu byobufuzi libadde ddene kugatta n'okuba nti propaganda omukola, naye ng'ate nalibadde nkusaba omulundi guno obeere nti weesonyiwira ddala okuba nti weesonyiwira ddala abba wange, era weesonyiwira ddala struggle abantu gye balimu because struggle gye tulimu egasa eyamba abantu bangi abali mu Uganda ne Bunaayira. So n'olwekyo tewalibadde ggwe omukyalo omukulu nejjo emyaka gyo bukyango lya sente teyalibadde ng'ekumalamu n'okuba nti otandika okuba nti osala ku bba wange ebigambo. Babi agamba nti Full-Figure ovayo ogamba nga bba wange waali omukodo nga bw'atagaba sente, naye ng'ate bwe walinga naye yali akutemera buli kimu kyewali oyagala ne mission zonna ze mwali mukolanga mwali mugabana naye. Olw'okuba nti olina omutima omunafu n'okuba nti ememme eyo ntono nnyo, wali olulunkana n'okuba nti toyagala kintu kuba nti musharinga ne banno, wabula walowooza nti buli kirungi gwe anasooka okukifuna. Era Babi avudde n'agamba nti Full-Figure gavumenti gy'okolera y'emu ku nsonga lwaki ssaawa zino tuli baavu, n'abaana bange okubonaabona, ne famire yange okubonaabona, ne baganda bange okubonaabona kogatta ne bakyali ba Bobi Wine okubonaabona lwa nsonga nti gavumenti gy'okolera yalemesa bba wange okuba nti alinnya ku stage okuba nti ayimba abantu, because okuyimba bba wange gwe mulimo gwazze awangaliramu okumala ebbanga lyonna. Omulimu guno agukoledde over 18 to 15 years. Ate nga omulimu guno abadde akukola bulungi gwe gumwadde buli kimu kyalina, not even politics. Kusobola oba n'otandika okugamba nga bba wange bw'atagaba ssente ate nga gavumenti gy'okolera yamulemesa okuba nti alinnya ku stage oba okunoonya ssente okola kikyamu. Era Babi Kyagulanyi avudde n'agamba nti Full-Figure aveeyo yetondere Bobi Wine kugatta ne bafani ba People Power okuba nti asala ku bba waabwe ebigambo guno okuba nti asala ku muntu waabwe ebigambo, because abantu abali ku Bobi Wine bangi abamanyi nti agaba. Recently twakalabako bakyali ababadde bakolera Bobi Wine nga bavaayo bayogera ensonga y'emu. Njogera ku mwana mulezi amanyikiddwa nga Ashbakato kwogatta ne Ray Superstar. Bano nno bakolera Bobi Wine okumala emyaka nga 10 plus nga bamublogingira ku music ate nga baali basaale nnyo okuba nti bakola campaign eza mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator, wabula nga bano nno bayingirwamu nabe oluvannyuma okuba nti bakkiriza okuba nti bamitinga omukulu amanyikiddwa nga Balamo Barugahari. Bano olwa mitinga Balamo Barugahari obwongo bwabwe batandika okuba nti babukyusa mpola mpola, era babatwala mu state ne bayoola omujidi. Bavaayo ne batandika okuba nti bakonjera Bobi Wine ebigambo nga bwe bagamba nti tagaba mukopi mukodo awedde emirimu mbu ye ebintu byafuna agabana ne famire ye. Ate nga tujjukira way back abantu abamanyi music industry n'okuba nti mumanyi ebyafaayo ebikwata ku Bobi Wine, abasajja be yalinga nabo mu Firebase bonna badduka. Njogera ku musajja nga amanyikiddwa nga Nana yayimba ne Gayo yali ayimba ekirowoozo ekinene mu luyimba lwa Master Parrot kikompola. Then botunulira omusajja nga Master Prout yagenda, botunulira omusajja nga Caesarman Kayemba abasinga mwali mumuyita Mafaranga ate nga sawa zino yeyita Caesar the Dictionary yali mu Firebase. Botunulira Gaya amanyikiddwa nga Phantom Lovins, botunulira Henry Tiganje oba Henry Tigan, botunulira omusajja amanyikiddwa nga Zigidi. Bonna bali mu Firebase naye nga ate bonna badduka nga bagamba nti Bobi Wine amanyi akasente okukola katagabana. So n'olwekyo Full-Figure
yavudeyo nawa point ze bwe zityo Babi kyagamba nti kikyamu mulekerawo kuba nti musala ku musajja we ebigambo era yavuddeyo n'amugamba abetondere mu nnaku 2 bw'atakikola bajja kuba nti batunguka bino n'ebirala byebolinda mu episodes zaffe zira konsikadde ntambi Chimso mugana wange niwaddemu kuba nti ofollowinga wonna nkozesa Chimso 16 ku Twitter ate nga wali ku Facebook nkozesa ntambi Chimso tubeere nga twegwako mugana wange mpola mpola tuliwaddemu kuba nti owa opinion yo wali mu comment section tuba nti tutambula mpola mpola bye.